Basaba ne banyabo tubaniriza nate ku Smile TV. Programu yaffe Light in the Affairs. Twagala okutunulira embeera z'ebyobufuzi nga bwe ziyimiridde. Era olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira constituency empya ezakaggulwawo gye buvuddeko emabega. Era abagenyi bange bagenda kuba banyambako okunnyonnyola abatulaba embeera eno nga bwe bagiraba nga bakubamu ekitangaala okusobola okukumanyisa gwe omuntu ali eyo atugoberera. Era bajja kuba babeeyanjulira Ssekinoomu. Amanya Musisi Beni omukulembeze omukulaakulanya eyeewaddeyo okulaakulanya ensi ye nga ntandikidde Kasubi. Yesebo ndowooza mwewuliriddeko ate ku sayidi eno nate waliyo omukulu okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno Sebo modulator okukwebaza wamu ne management ya Smile TV omulimu gwe mukolera ddala ngaffe abavubuka bannabyabufuzi ab'enjawulo ku ddala ery'enjawulo kubanga ngezaako okubagoberera omulimu gwe mukola mulungi mukera ne muterayo kamawulire mbagobera nnyo ku YouTube channel ne mbagobera ku Facebook page yammwe mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gwe mukoze kubanga buli omu kyakola mu ggwanga lye alina kyaliyongerako oba oliawo so n'olw'ensonga eyo njagala osooka okubeeyanjulira erinnya nze Muhoozi Frank Kagame nga mpita concerned youth Nakaseke concerned youth mbide mu district ya Nakaseke ebadde ekulemberwa omubaka Honorable Hajat Saida Bumba ebadde yitibwa Nakaseke North Constituency naye nga kati ate bagisazeemu bagiyita Nakaseke Central ne Nakaseke North Constituency. Awo wenyini wenjagala tutandikire olunaku olwaleero ekibuuzo kyaffe ekikulu kiri nti okubanga tulaba okutematemamu ku ebitundu kye tuyise constituencies ekintu kino kiyamba kitya abavubuka okwenyigira mu byobufuzi kirina kye kisobola okwongera ku bavubuka mu ndaba ey'ebintu oba waliwo ebigendererwa ebyawukana ku ekyo kye tusuubira. Mwebaza nnyo gavumenti eriko ewadde abavubuka emirimu mugamba musomye temufunye emirimu temugize biki kati bakoze bakita divide and rule ndowooza mu politics ekyo tukita divide and rule odividingamu abantu mu portion obutonotono osobola otuuse ebiganyo tuuka bikoze eki ebitatuukiridde. So abavubuka bagenda kufuna emirimu abavubuka mujje mu politics naye siri muvubuka nti alina okujja mu politics mulimu abalondemu abalina obeera okujja mu politics naddala abo abalondemu bawira nga guli mulondemu then jangu mu politics because bali abasigadde bagenda kujja kulya sente tebagenda kulaakulanya constituencies zaabwe. Tusuubire nti wali n'abaawo omukisa gw'abavubuka okulaba nga babaako ebifo bye batuukako mu bukulembeze oba tusuubire emirimu ki otegeeza mirimu ki njagala ekifaananyi ekyo kirambulule bulungi. Buli badividinga constituency omuntu eyeesimbyewo kigenda mwangwira okutuukako abo abatini bebamuwadde abasetingira emirimu kimbadde ntegeeza mukama wange. Esebo omukulu obadde ogezaako okuttaanya ensonga ngo okuba tooki olaga ekitundu mwosibuka e Nakaseke kifaananyi ki ekyo ky'oyinza okutulaga nti wayinza okubaawo ebituukibwako abavubuka mu kutematemamu embeera eno? Okusookera ddala nga sinaba kugenda Ssebo ow'ekitiibwa ku mulamu ogwo omwami modulator njagala okusookera ddala okutumirako abantu baffe gye nviiridde aba Nakaseke Central abantu baffe ab'omu Kikamulo abantu baffe ku kyalo Luteete omuluka gwengenda okukulembera njagala okutwala obuvunaanyizibwa okwongera okutumira Honorable Lutamaguzi Semakula Pike Paulson omwami oyo atukoledde ddala bulungi nnyo abantu be Nakaseke atukoledde ddala bulungi nnyo kubanga Nakaseke mabega eri yali emanyikiddwa mu mbeera za lutalo omanyi olutalo lwatuyisa byo olwaleeta mwami Museveni ne banne bano mu 81 ne 85 baliwo bennyini akoyo bana abasajja bana ba NRM abo ne President Museveni ne bana abasajja batukola bubi nnyo mu mwaka gwa 81 ne 85 bateekeyo olutalo ebintu by'abakadde baffe ne byonooneka ente z'abakitaffe ne bazirya ente z'abakitaffe ne z'abajjajjaffe amaka g'abajjajjaffe ffe tugenza okuzaalibwa nga ennyumba ezetwali tulina okubeeramu ezifaananira ddala obulungi tubeera mu nnyumba za ssubi naye era essawa y'olwaleero President Museveni tetugabanya ku keeki yaffe ng'abantu b'Enakaseke abazadde baffe actually njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bonna abali mu kutulaba
nga sinaba kugenda kumulamwa sebo modulator njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bonna abantu abatulaba nti abantu b'e Nakaseke era abazirwanako ab'e Nakaseke bowulira be basinga okuyita ba deserter wano mu Uganda buli bwowulira omusirikale gwe bayita veteran deserter oyo omanya ali mu Greater Luweero Nakaseke Nakasongola ne Luweero yennyini kubanga abo abantu abasinga abavaayo Baganda bakitaffe baali Baganda ba Haji Nadduli chairman wa NRM mu Buganda region ba Kigongo be batambuzanga eggulire mu maka g'abajjajjaffe nga batugamba nti mutuwa abavubuka bamwe naye kigambibwa nti abasajja nga Kigongo nti tebaali bayivu kimala era omulimu gwe bakola mu lutalo okukunga bano bayise ba militia okujja okuyambako obuyambi naye bamashinale baaliwo abalwana nga bwolaba tumwine kyenyinza okugamba kiri kimu abasirikale bakombatanti aba bakwatira ddala emundu okuba kubanga ewaffe tulina abasirikale ab'enjawulo kumpi buli muntu buli maka agasangibwa mu Greater Luweero tosobola kubuuka maka abiri nga si malwanyi ku lwaki nti waliwo nga abo abatwalanga emmere abetikanga emmere abayambangako okusitula abantu ba Museveni be bakubanga amasasi nga babeetika nga babeetisa emmundu nabo bennyini bakitafu abakubira ddala emmundu so kati saaza wa leero President Museveni njagala okumukwira omulanga nga ndi ku mpewo za Smile TV n'abo bonna abali mu kutugobera nti President Museveni mu mugambe bazadde bafe abakuba emmundu tebabalowozezzaako ekyo basinza okubeebaza kiri kimu kubayita ba deserters naye nga ate basajja bakubira omuntu gw'otalayiza ng'oyingiza amagye moduleta njagala ompulize bulungi nnyo kana akalango njagala nkaiso nga sinagenda ku mulamwa wadde ngutegedde abasirikale be wayingiza abaana bayigira mu lutalo tebalayira nga bayingira amagye okitegedde kakati wabati nga teyalayira ng'ayingira amagye lwaki waba avaayo ate nga babateerawo neddala embeera ebanyigiriza okuva mu magye lwaki okoowa nga bali mu kunyaga abaganda bagamba tokoowa ng'oli mu kunyaga bakitaffe bakuba emundu ne bamalako emyaka 5 ne bayingira emyaka 4 abamu bavayo nga basajenti ba lieutenant ba captain naye nga babayita ba deserter because bateekawo embeera ebanyigiriza bave mu magye basobole bo bano be baagala okugabana keeki y'eggwanga naye njagala okuba omulanga nti President Museveni ba Haji Sseddunga ba Bright Lwamirama abakola ku nsonga z'aba veterans mujjukira abantu bemwakuba n'ab'emmundu bali bubi so mukama wange nga ngenze constituencies ekibuzo ky'obuuzizza ononsonyiwa mbadde ngayisizza obuyisaako akalango olw'okuba nti obulumi tosobola kusanga nga taatawo bamukuba nga mukwano gwe yamukuba n'ogamba owaye kasita bamukwano leka bagwegge eŋŋanyi okitegedde olina okufa okulaba ng'omuyamba kubanga oli abeera kitaawe wadde oli mukwano gwe constituency empya sebo owekitiibwa abantu abasinga balongoosa feesi zaabwe ne beerabira ekintu ky'omugaso ku mubiri tebaagala kulongoosa bubina naye obubina bwabwe bukyafu omwami oyo alongoosa feesi sebo owekitiibwa emabega wakyafu emabega otegeeza njagala ekibuuzo kyo eri omwami ono ogezaako kukwongereza ku ekyo kyaleese kuba aleese mu mbeera yakugamba nti ayagala kuyisaawo bubaka waliwo ekibuuzo ky'oyinza okuba nga omubuuza oba oyagala kwongereza ku ekyo kyabadde ayogera gavumenti eyambye abavubuka etaddewo constituency etaddewo bakansala b'abavubuka etaddewo baani abantu abalwana abazadde abalwana Museveni abasasudde abaana bamu abadde ekitangaala abavubuka bayingidde politics omulembe gwani abalwananga katono nnyo nga omaliza ku nsonga owekitiibwa katusooke tukole bwe tuti njagala andaba oba atulaba atugoberera ku Smile TV abakulu bano baagala kunvuga naye sigenda baganya wabula njagala bazaayo ku kinyusi constituency zino empya ezijja mu byobufuzi ziyamba zitya abavubuka okwenyigira mu byobufuzi kyenjagala okumanya owekitiibwa modulator neyanziza nnyo kati nnyo nga sinagenda ku mulamu ogwo njagala okutangaaza omwami ono omanyi abasajja aba NRM abo nga bwolaba kala ye gyatuddemu eyo batujooze batujogedde ddala batyanga ate babawa ne security ku nkungaana gwe obadde okimanyi nti Greater Luweero edistrict z'esatu ezo Luweero nga Luweero obunene bweriko
eina constituencies okitegedde mu cities ze bayisizza Luweero ne bagiyisaako city ne bagitwala mu Mbalala ne bagitwalawa ndowooza teyeetaaga city kuba bagiyita Meka ya Uganda bagituyita kunaku bakujoga naye yo nga tuvuddeyo sebo owekitiibwa modulator nga ngenda ku mulama gwa constituencies njagala okutegeeza nti ekintu kye bakoze kiri kya mirundi ebiri okusalamu constituencies kyandibadde kirungi nnyo singa batambulira ku mulamu ogwandisabadde nga gusalibwamu constituencies lwaki bandibadde basalamu constituencies singa ogwo omulama gwe bandibadde batambulirako kyandibadde nga kitukola bulungi nnyo naye ate ekireetedde okusalamu constituencies si kuyamba ffe ba mwana yinki ffe bayita abantu ba wansi naye ng'okukona kujoga tuli bantu ba bulijjo si ba wansi so kakati omulamwa omutuufu ogwandibadde guviirako okusalako constituencies so omwami modulator gwandibadde nti service delivery eri abantu eyo siyo ensonga entuufu sewe ekitiibwa nsaba omwami ono awekiriza ensooka emalize namuwadde obudde ng'ali mu kwogera kiribo kitya ebiseera ebisinga nze ndi mukulembeze naye njija mu studio eno nondeetera ba politician ate nga nalibadde oleeta bakulembeze ba politician boogera naye nga tebali informed information kijonya gyayagala okumpaamu awo sinaba kumaliriza kati agenda kuba information kinga sinaba kumaliriza Banange abatulaba eyo yembeera mwe tuli essaawa zino mu studio abakulu bano balabika bakutte omuliro naye njagezaako kigumiikiriza obadde omaliriza mbadde nsaba modulator ampulirize kakati mwami modulator kyembadde ndi mu kwagala okutegeezaako nti ife olwaleero ogenda bakusazemu counties 15 omuli Kiboga West omuli Buhweju omuli Nakaseke Central omuli Ramuo